eyekoze delivery mu bapatani be Dubai ate tejamuwonyidde. Saagala obuzeebuze bantu nti bakulidde simanyi oli ku poliisi. Wagudde mu bapatani. Zinabaga ebisiyaga bisubuka mu bawalabu abo nga mulowooza nti byakusaaga. Gwe omusajja ogende ng'olanze obuviiri abantu bali ku nkaliriro ya bulamu bwonna talabanga ku mukazi. Musajja munange nga wakiguddeko kati tukuweeyo ennaku mmeka ez'okuhiiringa. Mbu baamuwambye abapatani ne bagenda ne bamukolako emikolo. Naye abavubuka kati weekola otya delivery? Omuwala bw'aba yabadde akuwagala lwaki teyazze wano? Gwe weekola delivery Dubai g'oviire yaawo. N'obutambi bwe bagenda kubuta. Nze abo abapatani mbamanyi. Ejjakiriro lye babaako. Abo abaana abapatani bayingira ebyobuseegu obusiru ebisiyaga bibalinga ebisiyaga. Musajja wattunga walabye. N'ogenda ne weekola delivery ne gikubunyira. Wasanze abapatani abakambwe. Naye nga my brother teweetaaga vaayo nnyonnyola abantu ebizibu ebikuliko. Tukusaasire. Tusobola n'okukuyamba. Kuba sitayiro z'abantu abo n'obubadi ffe tubumanyi. Tubumanyi era wabadde tolina bw'oyinza kubasukka. Obwo buviiriviiri bw'ogenza olanze obuviiriviiri. Wagudde ku bapatani abamazi abayina ennyonta y'omukwano nga tebalaba bakazi. Wabula bantu bange mundekenze temunsibisa kubanga ga mawulire agampadde. Angendi musajja waali eno anyiga biwundu tumulabyeko ku Dubai Hospital. Mbu yagudde mu bapatani ne bamukolako emikolo. So tumusabire ge gali erudda awe Dubai naye nga go si malungi. So